Mutebire yawoomye. Fresh dale ku Sunday. Si buli sawa mbwa chai. Fresh dale ku Sunday. Nywa muka yogurt. Kaoma. Kale wali abakadde b'ekyenjojo tebanywa ku yogurt. Abantu bekalanga abo baviira ddala ku bya yogurt. Naye nga Mutebire yawoomye. Omwana awoomye t-shirt yeyo President Blog Association WhatsApp. Mutebire mie. Omwana Mutebire atufuddeko. Omwana atufuddeko nnyo Mutebire. My brother Mutebire atufuddeko. Manti. Nyaku yogurt. My brother atufuddeko Mutebire. Kayangambye guno. Omwana wa mama. Anti sirika manti omusawo ne press ejja kukuba anti sirika omwana wasenga Alhamdulillah rabbil alamin. Mukama Katonda wa amaanyi wa Mukama gye tuva ate gye tulidda. N'olw'ensonga eyo mu nsi yonna tukimanye nakugamba Mungu waba agenda kuyita wallahi ne woobeera yeggwe gavana. Mutebire tasayininga kintu kyonna buli takwata na ku ssente buli kintu kya Mutebire bamuwa kiwe. Uganda yateeka Mutebire ssente nyingi milioni 3 billion. Museveni omujja mu World Bank. Very good economist. Naye mu nsi ya Katonda tuyigenga okuwummula. Tuyiga okuwummula bannange okujjako ng'oli supernatural nga Musabba. Nze nalaba Mutebire nga n'ebigere awalula biwalule. Ningamba kati bannange banko gavana kyono. Tuyiga okuwummula ku mulimu Mutebire abadde musajja nga yaggwayo dda. Naye okwesiba ku mirimu n'ogukola nga gwe baakutuma okuva mu ggulu si kirungi. Omanyi obulwadde bukuluma. Weesibye ku economy yaffe nga n'ebyobala tebikyabala. Yes, it's very sad. Mutebire very educated person. Naye at the time Mutebire bwafiiridde Mutebire yakoma ddo tegeera dda ebigera awalula biwalule. Jaka Daniel zinga yamuyingira ebirwadde byamuluma dda musajja nga yeetaaga tulitaya. Mugagga muzibu. Naye ekonomi yaffe n'ogiremerako ng'oyagala osigala ofe ng'oli banka gavana. Kati gino gyonna emyezi gyadde omulwadde tewali kintu ky'amagezi kyatukola. Tuyongera kusinkinga President Museveni naawe yigangako wuumuza ku bantu. Mutebire ne bwe bamuleta mu parliament luli ku kosase ya kantuntu. The man could hardly understand. Yenna ebigere awalula biwalula minister gwe wawa juzi simanyi Matete. President naawe mwana olina woomalamu abantu b'amaanyi. Waba alunda minister nga yenna azze okulayiranga ebigere awalula biwalula yakabuto kamuzimbi nayeegudde omulambo ogutambula. Eba muwangu nno ne minister simanyi minister Mateka. Kati tewagenda yita bbanga ttene ne Mateka afe. Abanaku tukyaliwo. Abagagga muli baakukaaba nnyo. Mukaabe tubeera mu nnaku wano abasajja balina ssente. Aba Mutebire babeera wali ebbanga lya Uganda linyikiza. Mutebire abeerawo bubeezi simanyi atubalira bitabo. Kati tetubeerewo nga Mutebire ofudde tetubeerewo. Tugenda beerawo. We are going to get even another governor. Muyiga okuwummula. Oli mulwadde
endwadde zikuyinze oli mukulu olemedde mu kifo eky'amaanyi ekitambuza eggwanga olemedde mu kifo nti simanyi banka gavana bakusi ebigere basitula besituse nti oli banka gavana kati ogavaninga ki maya 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 magulu gamulinga gamaya maya 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 magulu abagagga baziike bagagga bannaabwe n'abaavu tuziike baavu bannaffe nze sijja kukulimba ninze ekintu eki kulaba muntu adda mu kifo ekyo oba mumanyi siri kwani afudde omuntu yenna ng'otuusa emyaka 7 ne bw'oba osala ekkuba emmotoka nekkuba we can call it natural death kati Mutebire I expected him to die even last year nze namulaba nga yenna mugonvu nga tali kubya banka wabule sente zaffe nga zifuluma ebirwadde bye byonna tulina omusasu omanyi banka gavana buli kimu mumusasulira takwata ku sente eyo yonna bagagga oludde mu kifo oli mulwadde teweewummuzaako Mungu kakuwummuze wummula Mutebire polisi kati bagenda kunoonya simanyi isimu oyogedde kyokka abantu basiba boogera wano ebintu ebitalinamu isimu oyogedde bubi nnyo ku mulambo gwamu munoonya oba munoonya nammwe amma nze ndi ku kintu eki tuyiga okuwummula bannange yiga okuwummula tetukugamba nkoti fiira ku banka gavana ekifu banka yaffe gifiireko okuziiko kyokoze wummula bw'ogaana Mungu ajja kuwummuza Mutebire mye abadde yeesiba mu kifo bamugamba wummula tulabe ensi bwetambula nedda kati obadde okiremera mu Mungu olabe kyakkoze Mutebire kiremeremu nakati kiremeremu sisimanyi regioni yaffe gyenva kati nakati kiremeremu tugambye wummula oganye Mungu n'akuwummuza mulala agenda kitwala toweesibanga ku bintu by'edduniya duniya ensi omuntu nayeggwamu n'abonyaabonya banne neyeefuula omusirikale ow'ettabu simanyi economist nnyo duniya loka ekyali mu ttaka down totugamba ebyo naawe tunaabatya tunaatuusaawa era seka banka gavana tokubira ku ssimu eno toddamu kummanyiira kubira maamawo abantu nibaddewo ne batumalako emyemi n'owange otambula emmotoka za gavana nezija fenna ne tudduka myala abaavu tuba tumanyi tujja kufa anyway tewalina jjaba ku mulambo gwaffe abagagga baziike bagagga bannaabwe naye katufune ku banka gavana omulala tufune omulala yes netuprotectinga president nenga tenina institution ndatu batugamba yisima kati waliyo n'abasajja bali mu office abalemeddemu nenga talina kyakola yakoowa oli mukoowu obulwadde bukuluma abasawo bakugambye oyina ekifo ekikutte country ekyamaanyi be sensitive enough ogambe banaye ndi mulwadde mulonde omuntu omulala kati tugudde mu paniiki gwokyali ku byakufa bya Mutebire naye entalo lugenda okujja kwani agenda ofuuka gavana ti maya magulu gamulinga gamaya bannange nze isima saakola nnyo nembeera nga kwegamba nvudde ne mu kukola nfuuse ekizibu mu kukola sikisobola I will retire when I'm a bank governor n'emyezi 8 gimmala ritayalinga I will retire siyinza kwesiba ku kifo ensi neekusaba wummula oli mulwadde ne mu office tokyakola n'okulaba tokyalaba naye ng'olemedde ku kifo Mungu akikuggyako n'okiraba nga kigenda n'osigala ng'owummudde mirembe ng'ekifo kivuddeko we twogerera Mutebire takyali banka gavana wa Uganda tunoonya mulala RIP Mutebire very educated person came from World Bank the best in economics that I know yali wakabinyera ya improving a country for jija below poverty lines okututeeka we tubadde sustainably but we need somebody ng'obwongo kati bukola wadde bwakabi nnyo Mutebire
era profile ya Mutebire yakabi from World Bank to here naye ati time ng'obulwadde bukuyinze ng'ensi eringa Uganda mu economy you must retire aganye kai dispute jembadde nfudde nga Mutebire anyiizizza otherwise nze ng'omuntu simulinaako buzibu. My point is learn to retire. You go okuwumula oba emyaka gikuyinze n'ebirwadde wummula. Yes, wummula. Mungu you go okuwumula. Ekyo tumuvuddeko kitalo. Ekiro tuli mulumbe. Bw'oba onooba president otandika okukola presidential duties. Okitegedde? Naku bbiri muwozi nti Kagame anko wange. Naku bbiri nti Museveni asindise envoye wa Kagame. Naku bbiri nti Museveni atumye mutabani we wa Kagame. Gwalabire kumpi sigala ng'olabira kumpi. Asigala nga wesubiya simanyi tulina bale simanyi ni president sigala mu ebyo nonsense. Kugenda nga oyita bwe yomu president. Naye kati ffe abategeera ebintu bino tulina kye tuyita president in making. Otandika okukola presidential moves, presidential jets, meeting presidents in the East African community, not as a soldier. Akategeere. Not as a soldier. Muhozi went to Rwanda mu presidential jet, received, paraded, ate mu suit, simu byamaje. Otherwise, nga Commander Land Forces yandigenze Rwanda ku meeting Commander Land Forces Rwanda, but meeting the president of Kigali as Museveni's envoy. Kati oyo eyo tutandise mu training n'okukyalira abantu ng'oleeta abamu bamuziika bafu. Ogenda nnotega nti abantu abamu bayuzinga abafu to get popular. Njagala ndaba abanupo bamunajjula ku mulambo gwa Mutebire. Njagala ndabe simuteriiko muliro. Jalla. Niba ne kino kyani ekinkubira kiri Saudi Arabia ekinkubira simunvaako owange. Nze yakutwala Saudi Arabia ngamba ki? Abantu nabo bakumalako emirembe. Alaba njogera kinkubira simu ate nga tekirina kikingamba. Ale munange ne Saudi omwana yagudde ddalu bogus si agent wamu. Genda obibulire ba agent bamu. No offense ne musukko tutawanyi. Akubira alinga akuwa business. Alaba njogera ate yekubya simu ngamba kindi mwana wa nnyoko. Ngamba de sinazukukanga tonkubira. Please kubira baganda bo tomanyira. Tuli munnaku Mutebire atufuddeko gonkubira simu tugenda n'okulwanira kifo kya governor. Abantu banga bayisima bili mosifulu Mutebire. How should I be mosifulu? Ndiri mosifulu simugambye RIP. Ndi muganda wa Mutebire. Please sina abantu bange bafa Mutebire yali anzikiddeko. Tomanyira. Please Mutebire ya noli mufu. Dead person. To compare nga omuntu omufu ku mulamu fe balamu oli mufu. Tombulireyo Gasiya nze ntunulidde kifo kya governor. Ninze lwe bamuziika enki awo baluli. Ninze adda mu kifo kya governor. Nobody else simutekuli bad. Saji chazinze. Naye muzozi tumutegese as a presidential material. Twabagamba tugenda londera mu parliament. Era muddemu mutulemese. Abali basoma obuwulire nga basiwuufu bekubadde buli TV program obeera balabako baagejja baali amatuga embizzi buli wamu baagejja mukolo ogwo naye by'okulimba bannayuganda timugenda baba president mwerimba mumukole gwakukulutanya sente muddeno mudderi naye gwe wenna ali yayita Bobi Wine mbu president goyina maji mavundu kyekisembye yawe ekirala muhozi Mutebire mubere kwedikoto bambera kwedikoto ne Mutebire afudde nze nategera nti Mutebire agenda kufa kuba namulaba ayimeti Mutebire ngebigera awalulabi walulayi era nga ne bw'omutunula mu face afaanana nga abadde late nasanga BMK wano ku Medipal nga bamuleta mu kagaali nenga ne bw'otunulira BMK bw'oti omulaba afaanana abantu be bayita late era tewayita nnaku mbale Mutebire BMK naafa ne Mutebire namusanga wallahi nga alabika abantu late nga yenna jjatu ninga kati gava nakyo kumbe olumbe lumuli bubi kitalo nnyo kya gavana wa Uganda abantu ba family ya gavana ya Uganda tubaagala nnyo tubasasiddeko nnyo
bino byonna bitutuuseeko Mungu yabitutegekera nti wotu Okuwumula mukulu Mutebire wummula mirembe clear loud and clear ekica kyemenda okwogirako n'essimu eri ku lobatule byeba nno bannange leero badde Sande nange nafunyemu ekimbaddemu ku edikwota naye maama kikoyeza nze Mungu kunyiga nno bunyizi masaaji naye maama ekibaddeyo Mungu yakimanyi Mutebire diet. We want a new member of kati region zibannange zigendolwa omanye bank of governor kifo kinene kati okulwana kugenda obberawo naye ekiwa era abo mu north bagenda kitwale no government y'abandugu yaba mu north simanyi n'abaki bakayana todongo ba DPP balo ba chief justice ba speaker eno yonna government y'abanozana era n'ekyo kifo deputy wa Mutebire munozana sijja kwewunyira ya manozana batutte n'ekiri ng'Abaganda bali mu kuba ntamu era Museveni mulamu mulinye tsangabu jo mwesiba ku Mutebire Museveni mulamu amma katugere tuziika anko wafu omugagga naye nkukakasa ku Mutebire abanupu tojja balaba lwaki prominent people bafa nupu temujjulawo kubanga kuno kuziika kwa abantu basoma bajja kubuuza wasoma ki who are you mbwamu Eddie simanyi nuwa mutwe hopeless get out of here kakati bano baziika bano ab'omusanja ab'omubitooke otherwise eno gye tugenda ziika Mutebire bagagga till next time ichuli